Tufu nakoze bubi naye mukazi wange mwesiga. Tasobola kwogera bintu byenna byawaka. Tasobola. Nze nkugambye. Kansubire nti yoliko kituufu. Nze mukyala wange mwesiga. Ene enkuba etonnya buli kanaku era tuyose ne tuzijjayo era neze kulira nkuye mwana gwe nze kyamazima mpulira nkooye wadde saagenze ku nnimiro mulumba leero kanyange nako leero gwewo yakumanyiza okukusitulirako mpulira nkooye tuwummulemu ate tuwummulemu tunaatuuka ddi mwana gwe n'abakyala wasiza otya n'abakyala yendi mwamizi kusooka ogamba otya nange ndi bulungi naye ng'oli bulungi andi bulungi siina ttaggo bwe bulungi mbadde nina nno ensonga zange ze njagala twogeremukko bwe zibanga z'amaanyi ojja kujja ewange twogere ate tekikola makulu kwogerera mu kkubo ewange tomanyiyo manyiyo naye n'abakyala kino tekijja kulinda isoke tekirina buzibu kale biŋŋambe kati n'abakyala nga bwe nalina kubuuliramuko ensonga zange ku nkoowe oyo nkoowe twali twabyogerako era akyamuliko amuliko lwakubanga ye yeegaanagaana buli we mugamba yeegaana naye ate era nze nsigala mmusuubiriza kubanga talina mukyala waka era awo wabeerawo okubuusabuusa zino munnange ebyo kati ate mbadde nkyali ku nkoowe ng'ate ne mulumba naye musiŋŋaanyire mukyala wange ekibyogezaako okwogerako naawe ku makya ga leero lwennyini lwe musiŋŋaanyire mukyala wange era mu kkubo nga bali bati ate bino nga bisusse kubanga ate teebereza mulumba naye alina mukazi we waka ate ng'alabika bulungi bananga azunga anoonya ki naye obwenzi ku kyalo kuno nga bususse mwana gwe nkunga zizitowa bulala gwe nyina ebigambo byempulira ebitambula kuno ku kyalo oba bigambo kibikwata ku ki ebigambo bikwata ku ggwe mbugwe oyagala bba wange nze njagala ebbaawo leka naawe gwolaba ekyo kisoboka bannanga abantu nga basusse okwagala baka bannaabwe kiki ekiri ku kyalo kuno byebyo nno n'abakyala ate abantu abatusumbuyira ddala era beebo bankoowe era ekibatusumbuyisa tebaagala kuwasa tebalina bakyala wa ati nange neebuuza lwaki tebawasa baabo kati ne mulumba wuuyo naye annumbaganye ate nina abakyala gwe oyinza okulowooza nti ndi mukuliira bino bya ddala nabakubye n'ekifaananyi eyo mulumba oyo si mulumba oyo ye mulumba ne mukyalawo tufudde naye obwenzi nga bususse gwolaba ekyo naawe ekisoboka nze nsobola okwagala bbaawo gwe mukwano gwange siya bannange ekyo tekisoboka naawe nno manye ekyewuunyisa baawo mwenyini mbu yabitambuza naye obwo obujulizi bumala gwe kyenkusaba ekintu kimu kakkanya obusungu tugenda kutuula twogere sirina eddagala lyakyo bwe tofaayo tewera sooka okakkane kati n'abakyala nze mbadde ngenda wa chairman obadde ogenda wa chairman okay kale genda tujja kuddamu tulaba no manye ekyewuunyisa baawo mwenyini yabitambuza simanyi oba abirinako obujulizi naye bannange simanyi nakumanya naye ng'ekirungi okoze bulungi n'oŋŋamba kati ndowooza amazima ogenda gajja ku nze olaba baawo okimanyi bulungi nti mukwano gwa amanyi si bwe kiri nkimanyi kakati olwaleero mbadde ngenda mu nnimiro musanze mu kkubo nambuuzaako ngera bw'obuuza ku muntu gw'omanyi bba wange n'atulengera era mbw akubye n'ebifaananyi aŋambye akubye n'ebifaananyi sinabirabako naye mbw abiina mu ssimu ye
kati awo wavudde n'atandika okugamba nti era akutte obujulizi owulira naye nga si ye yekka anjagaziza buli musajja gwalaba gwandabako naye wano eno ku kyalo amunjagaza ennaku zino abadde anjagaza nkoowe kati nkoowe amwe amuvuddeko kati ate anjagaza bbaawo naye ekyamazima nkubuulireko omusajja mpulira ntamisizza kino ekyalo tosobola kubanga buli musajja amunjagaza nze munange nabiwulidde akize mpulira enkuzi mmenya naye maama tusiteeke wansi naye oba tunaatuuka ddi nebyo ngambye nabyo bimazeemu amaanyi nze nabiwulidde munange neŋamba ate kati nakyeyagala okufuuka mujja wange naye nga nsobola ku basajja bonna bonna abali kuno ku kyalo njagalemu omusajja wa mukwano gwange tekisoboka naawe ekyo kirabirawo tekisoboka mwana gwe simanyi nakumanya tugende omusana ogugwo gweyongedde bannange ate n'enkuzi zitowa okufa naye bannange nze omusajja wange simanyi nakumanya naye ngenda kwogerako naye ate olaba omuntu asinga otambuza olugambo ku kyalo kuno yenna abakyala banaye omukazi akasonga newe kabeera katono bwe kati akazimbulukusa n'akabunya ekyalo kyonna kyonna nekikategeera nze omukazi oyo yansobera alinga atali mukazi alinga agamba nti ye talina bizibu nze kankubulira olina abakyala yantama okuva we yajja waka n'agamba mbu ansaze n'enkoowe musimanyanga biki kyokka nkoowe yali alina byandeetedde bane ina bakyala yantama okuba nga tebannaba namulonda nali simwagala nze nalowooza waliwo yamulonda bakola olukujjukuju nekyeyamaani bo ne beeronda kaakati ate mpulira ennaku zino ate tebakyakwatagana nakyeyamaani oba ate kyekyatuukawo nze simanyi nze nawulira mbu yali muntu wa kyeyamaani yali muntu wa kyeyamaani kati mbu mukazi wa kyeyamaani n'agenda n'amuwoninga ndowooza kyekyo yensonga lwaki tebakwatagana ate oyo omukazi bannaaye mukazi oyo si mwangu naye kale kasa naye mukazi byonna byonna byatukola naye kenyini ajja bbira ndabanga obudde obugenzi gendera kuba yakoye zirina maanyi saamanyira kukimangu tugende waka Nasi, kulikayo. naye ngontaye nye ennaku zino nakola ki? Munaye soko umuze nku wansi. Tumenya no kasoli wabe. Banaje, nakola ki? Nda sikukyawa nga boyogedde. Ne olinga agamba mutomanyi kiriwo. Ali kubiri ebyazikusooka bye yayogera bye yayomba bye yakwogerako. Gwe neyo biveeko olinga agamba mbuno byali byakusaaga. Nebino ebintu byali byakusaaga byali bya serious. Kasajja kali kakambwe. Era omusajja oyo nze sawa zino mutya kyovolaba naku zino nkwewala munnaye yansubiza n'okuntemateba mu bufiififi. Naye wadde kale nkitegeera ekyo naye wadde n'okunkubirako kasimu ate newe enkube eyo teyitamu kikiwante ka blacklist. Walayi simanyi naki kyayinza kugamba kubanga mazima sikuteganga mu blacklist. Then what? Naye simu eyange yayekyanga mukko neŋŋamba waayi okusinza n'ebiri ebyatuukawo neŋŋamba kansooke njesonyiwe mukko kyobola era obadde tonfuna. Okay. Naye era wakiri omuntu omukeberako n'omanya bwali. Owaaye gwe oyinza okubiyita ebyangu n'ebintu si byangu. Okimanyi nti ekyalo kyonna kyonna kigenda kinjogerera nga kigamba nti nkwa wakwana mukazi kusooka. Guyinza okuba tebafaayo kwogerako nenze banjogeredde buli wamu era mpulira nswala n'okuswala buli wempita. Ne kati otira ki ku kintu kye baba bakogeddeko nga kituufu kati singa baali boogera ku kintu nga tewakikola nga bakuwaayiriza. Bino byenjogerako gwe tosobola bitegeera
kubanga mazima gali nti nze erinnya lyange liba lifa ku kyalo kuno teryatamanyi olaba nemba ndi mu mikwano gyange eyo bamanyi okwogera ne batandika okunkuba olwali oba okitegeera era newondabira wano nze siryoke. Okay, bw'obanga bote wosazeewo it's fine, sina kyakola. Naye era nina kye njagala okugamba kansubire oba tekikunyiize. Kingana. Anti olaba nakugambako luli eri nti Mulumba ali kundiringira ebintu by'ogenda okukola mu kibuga. Kati omulimu gwange gwayiseemu era genda kukola. Igwenkowe. Gwagenda okukola mu kibuga, gwagenda ofuna mulimu mu kibuga. Ogenda okole. Nkugambye ebintu byange byayiseemu bino si byakusaaga era we watasobodde kundaba ku Sande genda ku Mande n'ebintu byange namaze ddo bitegeka. Era onokakasa nti ndaba ku Sande oba tondabye simanyi tujja sigala ndowooza nga twogerera ku ssimu kubanga by Monday nina okubanga ngenda. Okay, kwagaliza bisinga. Nikata ate tukyayogera ate ogenda. Naiba nayo omukazi ono gwayagala nkole gwayagala mbeerewo gwe simanyi na kiki ngenda kukolera. Kati sente mba ngenda kuzijjawa kati ate wuyo oli mu kwekyanga bwekyanzi simanyi na kye ngenda mukolera. Okay. Kale mazima n'enkowa afunye omulimu. Ngono omuntu ategera ali waneno waka atudde waneno okanyamugambako nga weyeyombya nakuwaliriza kino nakuteekako kiri. Kino kiyitiridde. Nina okwesalira amagezi. Ngenda kunoba ntambule ngende. Bagenda ng'oluddewo. Munnaaye badde nkyalina bye mmaliriza ate ekisinze okunkola mu byonna nzizeemu ne neebaka naye neebase nnyo. Naye n'okimanyi ojja tuuka leeti. Nja kutuuka kasita leero jamu tajja kubaayo mungi. Ndeetera ku kakooti kange ako. Kyala yengwako obudde bunkutte. Sente nzirese ku mmeeza. Beera bulungi. Ngende eyo n'atuukayo ng'obudde bukyali kweri. Omuntu leero akooye nnyo. Namata ngamba ki? Halo? Nkowe? Bulungi yodota. Agenze? Agenze. Naye jangu okusa wange emu. Okay, ngenda kujja naye tewali buzibu bwonna? Ate making sure ojja. Making sure tewaba wakulaba. Kwetofaayo agenze. Okay. Era nja making sure tewali agenda kundaba nja kujja nzekka nja kwegendereza nga nzija. Kale tewali buzibu. Okay. Kale. Ono omusajja taagala kusula waka. Atambula n'agenda kiro mbu Eva abeera bize. Kale. Ni Mukama Katonda.
kino ekintu kye ngenda okukola kituufu oba nedda? Naye nedda kenfunye omukisa, omukazi we nali namwagala dda, wadde mukazi wa Mulumba nina ogendayo musisinkane. Mukama Katonda nsonyiwa kino kye ngenda okukola. Naye kati kansooke ngende nziruke gye mbadde ndaga, bwe nvaayo bwe zibula ssaawa emu nga ndyoka ngenda. Ekituufu siina budde naye ojja bingambe enkya nga nkomyewo ku makya. Bino byenkugamba biyinza obutalinda nkya. Nabakyala naawe. Bino biyamba ggwe. Nabakyala kale. Biyamba ggwe. Kale bingambe. Kiri gy'oli naye ate nze n'ewaka enkya nyinza n'obutabeerayo ewaka kuba najja nsuubira ogendeeyo mu miitingi. Kale. Ate n'ekirala bino bwe bituukangawo togambanga nti Nabakyala teyaŋŋamba. Kale Nabakyala bingambe. Kiki ky'omanyi ku oyo gw'oyita mukwano gwe nnyo? Ani kubona kubanga nze nne mikwano mingi ku kyalo kuno. Oyo atera okubeera ku lusegere gw'otera okubeera naye nnyo era atava wakaawo. Ogamba ono nkoowa oyo atera okujja ewange oyo gwe ntera osiiba naye. Tolina kaze konna komumanyiko nti oba kano oba kali oba yakoze kano oba yakoze ki. Tolina kintu kyonna kibi ky'omumanyiko. Nkoowe simuwulirangako kintu kyonna. Ebbanga lye mbadde naye mbu kino oba kiri era nteekawo n'omukono ne bagutema. Sigamba bya bubbi. Naye bino byengezaako okugamba birala nnyo. Okimanyi nti oyo kennyini gw'oyita mukwano gwo nfanfe yali mukutta amakaago. Nabakyala olimba. Obijjawo ebyo Nabakyala. Obadde okimanyi nti oyo beeyagala ne mukazi wo? Tekisoboka Nabakyala olabika oli mu kusaaga. Nkoowe gwe mmanyi. Omuwakanira. Nze nkimanyi bino byenkugamba togenda kukakasa naye njagadde nkugamba otegeere era osobole okukakasa. Okimanyi nti n'olina ennaku z'okutera okukeera n'otambula n'ovaawo ewakaawo geze nga bw'ovuddeyo oba waakavaawo bwe paba oyo gw'oyita mukwano gwo ng'atambula mulambala sooka osirika owulirize ng'agenda wa mukazi wo nga bapepe. Obaje bali Namata alina okubanga abeeno era gwe kikiranya kuleso yagala ki? Naye ate era Mulumba tebikulumya mutwe kubanga era naawe obikola. Oba abasajja bakuno mwabaaki juzi nali ndi ewaka zikusooka najja naŋŋamba nti naawe yakusanga ne mukazi we mwali mwogera ku ki oba mwali muteesa ku ki bw'oba owakana kati no n'obujulizi we buli obumala okimanyi nti baba kuba n'ebifaananyi obujulizi we buli neerabiddeko n'aganga ebifaananyi nga gwe golaba musajja wattu guli ne mukazi wa munno owakanamu naye ate era olaba osirika ebintu bino byandiba ebituufu. Nabakyala naawe ebintu ebimu balimba. Naye amazima weegali kasita ebifaananyi twabifunye.